abalungi mugamba mutya mujje baleko bassebo ne bannyabo. Bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga nti mbeera Uncle Ssekibo bannyingidde. Abo abayimbi abadde bawemula, abayimbi abadde bakozesa ennyimba z'abagenzi bubakeeredde ate ne muziyimba bubi ne muziwemuliramu. So bangi bavuddeyo, famire y'aba Kafeero ne bagamba Mwami Lilipazo olina okugenda ku poliisi weeyanjule n'abayimbi abalala bangi nnyo. So nenze kyensaba abantu bano temubasiba, just ennyimba tebaddamu buziziddamu nga tebamaze funa lukusa kuva eri bannyinizo. So oluyimba olwasinze ennyo nnyo okwatikirira lero Nagunde Gunde, omukulu Lilipazo yavuddeyo n'aluyimbira muzeeyi. So kati Mwami Pazo olina okutwala ekimu eky'ekkumi sayidi eri, ekyo kati eyindikeeta gye bali mu kugamba. So wekito bwe kiri. Kati ekyali kuddamu kumala gaddamu luyimba lwa mugenzi nga tofunye lukusa. So mwe mulukozesa wakasimbi ate akasimbi mulya mwekka. Kati so Mwami Pazo ekyo olina okubaawo ng'okimanyi, akasimbi bwe kaba kazze balisooka obaweeyokko kye bakwagaza. Webito we biri, akayimba wakazzeemu ate onoogamba nti lizimuzizo za mukulu Paulo Kafeero yaziyimba. Kati naawe olina okulwana okulaba ng'abaana abo obookyayo. So webito we biri, ekyo olina okubeeraawo ng'okimanyi, abaana olina okubookyayo, olina okubawa kasimbi, otaabawe ojja biwulira. So ebbaluwa baagiwandiikidde bekikwatako balooya. So kati Pazo naawe olinze kwewozaako. Webito we biri, era Pazo olina okubeeraawo ng'okimanyi ti obudde bwonna singa onoogaana ebinaddirira gwanaamanya. Naye nga abayimbi bangi nnyo abakirimu kino, buli kiyinza obutakoma ku nnyimba za Kafeero nekigendera ddala mu maaso ne ku bayimbi abalala. Naye kati bo basaba ennyimba z'omukulu Paulo Kafeero temuddamu zikozesa nga temufunye lukusa. Singa mufuna olukusa muli badde mbozitwala mu maaso, kitegeeza akawugo muba mulina obbawaako. Singa munaagaana ebiddirira omuwoko gw'ebbaluwa munene era bingi nnyo ebirimu, era obudde bwonna Pazo oyinza okugendako awo ku kkooti ne weeyanjula. Webito we biri. So famire ya Kafeero bakaaye, akasimbi bwe kaba nga kazze Mwami Pazo baweeko. Akayimba wakayimbidde ddala ewa muzeeyi ate oneewakana era n'akusuubiza wiikisi 2 oddeyo. So akajja bwe kaba kazze abaana abo baawulizeeko kaba kati eky'obugagga kye baasigalira mu kitaabwe. So webito we biri, mbaagala nnyo. Amannya Uncle Sseeki, mweraba bye.